Skin is nowhere to be found. Alien Skin bamuwambye. Alien Skin is nowhere to be found. But dear, bannange twesibe ebibi abalabe bangi nnyo abatunide Alien Skin nga basobola okukozesa opportunity eno okutuga omwana oyo ng'ensi temanyi bannange. Ate it is alleged mbu afande Damulira yali emabega wa family ye yamayanja okubeera nga banyigiriza Alien Skin olwa ssente za campaign nti olwokubanga Alien Skin yagana okufuka project. Olwaleero zibadde ziwera ssaawa nga 10 police squad gye sitalabangako n'esalako amaka ga Alien Skin. Eno tebasanzeeyo muntu yenna. Kigambibwa nti batutte storage hard disks eza CCTV cameras ezeetoolodde ekitundu. Batutte obusaale n'ebyo bye beetaaza okunoonyerezaako nga poliisi ekola ku kunoonyereza. Naye kati wano we tugenda okwawukanira kuba mutandise okutabiikiriza abantu abalala mu nsonga zino. Mulimu abantu be musobola okuteeka mu nsonga nga tetusobola kusigala kimu. Mbadde nsaba tuwagira Alien Skin nga tulimu amagezi mu mitwe. Kyekisooka. Ekyokubiri tukkirize nga abantu abayivu nti waliwo keesi epiininga Fangoni Forest. Oba ya bulimba oba ya butuufu tuleke poliisi ekola omulimu gwayo. Kubanga olwaleero omwana oli yafa alina be yeekwasa okumukuba. Kati oyagalani aba ansalinga ani bwe baba batandikirako. Tubuulire mukwano. Nga tonnagamba nti Damulira yali emabega wa bino ebyokwata Alien Skin kubanga olw'ebivulu bya Museveni. Bakugambako nti General Damulira yategeka ebivulu bya Museveni. Omuyita Bebekulu. Yabitegeka. So mbadde nsaba tuwagize bwongo. Ate ekyokubiri twegendereze nnyo okutabiikiriza abantu abalala kubanga bw'oyogera ku General Damulira ogenda kwabya obwagizi bwa Alien Skin wano mu baana ba ghetto. Kyekisooka mubeere beegendereza nnyo tulizoningise magezi waliwo case. Omuntu bw'aba yafa n'aleka ne video ng'ayina baalumiriza golooza poliisi ogiyita nsiru obutakola due diligence ku bantu bano be baayogerako. Kati yes we bata answering ani aba answering. Tewaliwo muntu yafa. Let police prove. Kamere badde ino okuzinona ekebera omuntu byayogerako nti bamutwala mu kifo ekyo ne bamukuba bituufu oba si bituufu. Kuba ffenna twali tukugamba nti kamera weeziri poliisi enoonyereze. Bannange tuwagize magezi bwe tunaaleeta obusiru n'okuinvolvinga abantu abatali mu nsonga zino obuwagizi tugenda kubwabyamu. Ku General Damulira akulira ghetto structure n'abaghetto bayambi bw'omutabiikiriza mu nsonga z'omuntu Alien Skin ne bwemba mwagala nnyo nsooka kubalwana. Ge mazima. Tuleke poliisi ekola omulimu gwayo. Alien Skin gyali. Alien Skin ku group zonna zaatambula nazo ez'abavubuka gwe tolowooza nti basiru okusirika. Walabye yamunoonya. Walabye Alien Skin ng'ali codinga nti bano bampambi. Wamulabyeko. Gwani amunoonya nga ne mukyala we tannavaayo kugamba nti yabuze. Bantu mmwe tubeeremu amagezi ate ebintu bino tubikwata kintu kigezi nnyo. Muve ku Damulira musobola okwetyabira akabasa. Nemba kuba okuboogoleza. Lutaaya ekibuusiza ebizibu byonna n'enkweza zonna n'obutasonyiwa bwe kuyamba. Ng'awaayo school fees obuyambi kooti bwe yamusalira. Omukazi ng'ate yafuna omusajja n'azaala abaana bameka. Lutaaya n'addayo mu kooti. Ne yeekubira enduulu. N'agamba Oweekitiibwa Omulamuzi. Waŋŋamba ntole ssente bwe ziti. Naye ate ssente zendabya tezirabira mwana wange ki? Nkenderezaako obuvunaanyizibwa. Kubanga Lutaaya ng'akyali mu kooti ng'omwana akyali wa mwaka gumu. Yayira tulola ssente ng'amanyi zonna zigenda ku mwana ki? Kubanga Lutaaya ayagala nnyo omwana oyo. Lutaaya ayagala nnyo abaana. Nagamba nti wakko njagala tukole example wekweke kati okubeera Lutaaya essimu omugambe tata paya senjale nnoma leto mmanyi ndirako n'emitwalo okubeera giteekako. Lutaaya bwe yagenda mu kkooti omukazi ng'azadde abaana era omukazi yagambye mwaninako ebbuba si bbuba nti teyalaba nga bamukwasa ssente ng'alabira abaana batakola ki. Omukazi kyabadde agamba mbu ampubira simanyi nazaala tayagala nedda Lutaaya yalizoninga omulamuzi n'amugamba mpuliriza ate omwana ali scripted by the mama era nga nakuba lwaki bakikoze nze bwino nze muyina ate ze sirina sayidi. Lutaaya omukazi n'amugamba sijja kulabirira abaana ba musajja balala ng'ate ssente zeepo wange ze zibeezawo bali era mu kkooti ya kooti n'emugyako omusango n'emugamba kati tolanga tiki school fees n'agamba school fees oyo sijja muwanga mukyala nyamutwalanga kuti ku ssomero. Lutaaya yagulubaguluba n'omukyala oyo n'akuba n'oluyimba tukombooza kubanga waliyo omukazi ajja mu bulamu bwe wakko ng'agenda kufuula kadduka na bizinensi. Olanga bw'otula ku TikTok oba bw'otula ku TV waliyo omukazi agamba ne mmala nkwata ku kiwako nsobola otwala akayumba kakyo kyakola ki kikyazimba munnayo gwa kooti nga guggwa. Kati recently omwana okola video it was a stunt. Babadde bali mukuba kalulu ka Lutaaya. Ngenda kulaga ensonga tano babadde bali mukuba kalulu ka Lutaaya. Nze kamwa koogera nabadde n'omuntu eyakubidde omukazi wako towandika by'otamanyi sirika mpuliriza tunanga nkunyonyola tunula wano ati tunula nkunyonyola nabadde n'omuyimbi twabadde ne kapo kazibu kankyogere twabadde ne kazibu kapo kankola olugambo kana yango olugambo lwanzita neni n'olugambo
Gazibwe kapo na akubira omukyala nga mpulira. Gazibwe kapo alimba. Atalimba twabaddewo. Talimba twabadde. Tumuwayiza nabadde ne kapo mukwano gwa nice. Namukubira simu namugamba kiki ekiviiriddeko omwana ono okugenda mu mawulire. Omukazi namugamba batubanja emitwalo 16 gye gibulayo ku ssomero baagala zero balance. Ompulira bulungi naye nga mukatuna mugulu omukazi akola. Omukazi alina edduuka ate mukulewalira omwana omuzadde mu kkooti mama muli mu kkooti mama avunanyizibwa 50% n'omuzadde avunanyizibwa 50 ki mama bayimulwa era Lutaya yagambye nati anensasula essomero kusitera malisa ensube essomero erisinga okuyigiriza abaana empisa. Lutaya singa bino byasulasula lisiiti singa kano yamuyamba n'asigaza lisiiti ziri n'aziraga abantu Lutaya yabadde awedde naye lwaki kyabaddewo ekityo omukazi ayagala kulaba Lutaya ng'abonaabona yanyoza kintu kikyenyinza okukola Lutaya mu kiseera ky'akalulu ajja portrayinga ekifaananyi nti mwabeeka kuuta mutugwe mugenda okulonda talina buvunaanyizibwa talabira naki n'omwana okukola ka video mu Lutaya jju simanyiki kakuuto jju yabadde akuba Lutaya indirect nganze student of psychology mpuliriza naawe wako sirika leka njogereze njogera byange leka tompa magezi gewe kwani n'omwana okukola video yabadde akuba Lutaya okugamba nti Lutaya jju kakuuto jju abeeka kuuta mugenda kuwa omuntu atalabirira ki naye nga amazima gakatula mugunda kubira Lutaya esimu nangamba badde nabira omwana oyo okuva nga muto ne school fees wa tamu Lutaya musasula ngabulako emitwalo 16 nkulaga abakazi wasigala bulungi kugamba nti waliwo omukazi gobeera naye mu relationship naye ajja kumalako mirembe nze nandize ono ku TV n'enkuba Lutaya nandinyigidde nnyo Lutaya nga talabirira abaana naye omusajja akutte school fees akuwadde akutte sente akuwadde ate gweyagalira mu kubanga mu biseera byakalulu okumupoletrayinga nti talabirira ki kakati singa Lutaya wasa omukazi oyo singa aliro ddala sire yamutwalako dde ebintu byonna byayina kubanga waliwo omukazi naye kati omukazi kyakoze kirimu kuttira mwana future buli lwoki ate Lutaya oyo gwemmanya omwana tagenda kukoza myaka 18 nga yakoze myaka 18 Lutaya ajja kukolayo omwana oyo Lutaya tasonyiwa Lutaya alinga president Museveni musinikana yamanyo nga planning hande nkwagala nenga planning akukolayo kintu ku nsi kubanga kyemmanyi ku Lutaya yagala nnyo abaana be kati oyo omwana baganda be bapayesi tebasobola kumwagala kubanga yabadde akoze kyamanyi okusaza taata statement y'omukazi gye yakoze n'enjogera y'omukazi yasinze okumuvuma yagala Lutaya mpasente za transport mpasente za kigi mpande za ngumi ngazimusaba ngazimukolera kyawandikwa nti bwe nkuzala muno okuwa sente ku mpaka balinga bwe nkuzala muno natekinga care of my son otegedde bulungi walayo omukazi omupango gonna mpasente za kino lawyer wange ayagala sente tulatu waliwo ddiiru bani abagamba nti okuzala is a business nze omusajja gwe saagala ndi ku TV nvumirira omusajja atalabirira abaana kibinge butalabirira musa naye sika bampaane tosobola kunteeka wako ku pressure munkolera kino olwokuba wanzaalamu nze omukazi yakinkola kwa manyi namukola twagenda ow'omulamuzi nemuganza yizi njagala nnyo omwana wange ojjukira omwana yali asomera ku Rohana ng'omwana bamujjanjabira wali ku Victoria nemugamba omulamuzi kubanga muntwala mu kkooti babikyuse abasajja abamu tuli bagezi bakuba Lutaya abaswala nengamba omulamuzi obadde oyagala omwana ayagala medical bill nti osobola nemugamba omwana asobola mulabirira kirudde ya gavumenti nja kutolanga emitwalo 2 naye mbadde mujjanjabira akakadde kamuki nenga nja kutolanga emitwalo 2 omulamuzi n'awandiika nti osobola muliisanga nsobola gula kawunga na bijanjaalo buli wiiki njaba wangayo omutwalo egyo sesatu nti osobola kumukola nti owekitiibwa omulamuzi naye avuga nasina nazakola ki omukazi gwe nali kumpi obukadde 2 omwezi yafundikira mu emitwalo 7 era kiyakola yakwata omwana amukasuke wajjaja kati omwana mujayoze mulabirira kubanga mu kkooti yogera kyosobola bana abakazi bamanyi nti bwogenda mu kkooti nti kkooti ejja kuteekako stress olabira omwana twalabirira mu kwagala because bwendeka omwana wange n'atasoma kijja kuddira nze namukwano wange yagana osomesa abaana kati bamubonyabonya ate omwana gogaana goba toyagala ati omwana abamu omulamwa naye si lwampaka nti bwata relationship ya taata n'omwana kati omwana yezikiddeko ettaka bw'anaaweza emyaka 18 Lutaya ajja kuba tamuyinako obuvunaanyizibwa nga lusobola lumuwasa kyokka abuzaayo omwaka gumu kakati bannange omukyalo oyo bamuyita Nesige Nice simanyi bikoze biki omukyalo oyo nze ebiseera ebyo embeera eyo saga bwe yaliwo natuulako naye ekisooka yali ayagala nnyo okuyimba ofuna bulungi yali ayagala nnyo okuyimba naye omukyalo oyo bebamu ku bakyala bajja mu bulamu bwaffe nga babalawe awutu oba nga babala ficha oba nga babala bintu oba oli awo ne ssente omukyalo oyo abakyala abasinga bajja mu bulamu bwaffe tebajja nga bayitulinako laavu bajja babala bintu babala nsimbi babala kugamba ndize kanfune kanjagale ku mwami oyo nsobole okufuna ABCD Nesige omukyalo oyo abasajja nga bumanyi betukomboleza bumo mutuzunga eno neeno oluusi ogwa ku muntu nakufuukira ekizibu niwejjusa olunaku lwe wamusinkana niwejjusa olunaku lwe wava mu nnyumba nosinkana omuntu oyo mu bulamu abasajja abazze bakoze nga bakwanyeko ku bakyala abawerako tobulamu mukyala afaanana nga mukyalo oyo atawaanya Geoffrey Lutaya omukyalo oyo nno atawaanyiza Geoffrey Lutaya amazeeko emirembe kubanga emyaka giringa 17
omukyalo oyo nze kankubuulira omukyalo oyo abakubeera omukazi oyo abakubanga atawanyanze nice oyo omukazi gwe bayita nice manyi waliwo omuntu n'okeera ku makya n'ogamba bannaye nejjusa olunaku linafuluma mu nnyumba nensinkana omukazi ono n'abakazi katono nnyo n'abakazi nabo akeera ku makya n'agamba ekisi nejjusa olunaku lwenasangwa ekisirani ky'omusajja ekisirani by'abasajja abagiyita nambwa y'omusajja abakazi gye bali naye omukazi asobola okukola ebintu n'akukyaya n'omwana we era nkulayira Geoffrey Lutaaya simanyi kimuli mu mutima Geoffrey Lutaaya tasobola kubanga kyayagala omwana we ekisooka laavu y'omuzadde takyagirina okwagala omukazi asobola okukyaya omwana we ekituufu kakati kankubuulire omukazi gwe bayita nice ebiseera ebisinga bagamba maama aseera n'omwana kujja kiŋŋambibwa kakati n'oyo omwana singa siri ku mpewo oyo mwana n'ali muvumyemuko weewalanga nnyo omwana yeegatta ne maama omwana ali myaka emeka omwana myaka 17 weewalanga nnyo manyi abakazi abo abamu batemu omukazi abeera n'omusajja emyaka 30 nga akulinamu abaana 8 omusajja avuga boda oba avuga special oba omuzimbi n'amukwana niyeerabira ebintu bino omusajja byamukoledde emyaka 30 ate ye baagenda basalawo okwagala kitonsa yaba asazeewo abasajja abamu otunulira butunuzi mukyala n'ogamba oyo njagala jasiti kumwagalako kiggwe n'omanyi n'okoyinza n'okumwerabira naye ate y'omukyala ye bajja ajja olosero n'omutima gwe gwonna n'agukuwa n'aguteeka wali n'alyoka awaano no gwalabidde olunaku lumu n'agamba bannange sirabangayo omusajja agabanga oli olw'okuba omukwatidde akakadde oba emitwalo 5 wakoze otya naye nga gwaludde naye emyaka 30 ebirungi byonna byamukoledde nga takyabiraba kati nkubulira omukyalo okumanya muzibu baye baba agenze yaba agenze basoba n'okutula n'apulaninga n'omusajja oyo batte omusajja batwale ebintu abakazi abasinga obungi bakikola n'atakoma ku ekyo neyeegatta n'abaana nziwa ffe mu Nnyende waliwo omukazi yateesa n'abaana be 3 batte taata w'abaana naye omwana omu nga bwemanyi n'avaamu n'agamba taata tolya emmere ey'olwaleero era teyagirya yalimu obutwa ogamba bwe nti omukazi oyo atawaniza Geoffrey Lutaaya bibino ebikyala ebisirusiru kuba kijja kuvaayo kinvume kireetera abayayi bakikube ekyokubuulira ekyo ekiwala kisirusiru Geoffrey Lutaaya kiyazaalamu bibino ebikazi mayi Basudde yayimba n'agamba nti mukene muliireeyo ofuna bulungi waliyo omukazi gw'oyagala nga si kirungi sigamba nti mukazi mubi muwala afaanana bulungi naye gwe okimanyi nti omukazi asobola okuvaayo n'akuutira future ye yonna n'agimalawo ate n'oleeta obuseeguse buno obusiru bwo n'obuteeka mu mwana n'atunula mu kamera n'atandika okumanyira kitaawe katono nnyo n'otunula mu kamera n'omanyira kitaawo omuutire future kuba abantu singa abantu tebategera kuba Geoffrey Lutaaya batunula mu kamera tosobola kumuwona ekisooka Geoffrey Lutaaya bayogera mu kamera talimba byayogera bituufu eyo life tugisanga mu bulamu kuba kati omusajja wa mazima nnyo Geoffrey Lutaaya batuuka okwogera ekituufu naddala ng'ensonga egenze mu kkooti y'abantu talimba kakati omuntu alabira ddala gwe omukyala gwe ebbanga lya myaka 17 omukazi asajja akwesonyi olina okuba yagaliddemu n'abasajja nga 30 ofuna bulungi tofunangayo omusajja akomatiza ononooza omusajja gwe wazaalamu omwana gwe buli gwe yakwagalako yakuwasa kitonsa mpulirizaako gwe simanyi nsige nice gwe buli musajja yakwebakako yakuwasa omusajja baba yakwagalako accident nejja nakuzaalamu omwana lwaki omuyisibako mufiirako omusajja ali mu mbeera ey'obululu manyi waliyo abantu ababitwala ne bagamba ne bagusalira Lutaaya naye nga oba omusalira omusango aba yazza musango ki kugambe kwata omwana wange muleete ofuna bulungi abakyala mututerekera abaana baffe benkera kumanya nekusaba omwana wange muleete lwaki omusigalako lyoko nnyunyuntira awo olebeetera awo osaba obusente ekintu kyewabala mu Geoffrey Lutaaya kyafulopinga oli muwala mulungi funa obufumbo obulala abasajja bonna bwewazaalamu abaana bonna olinayo n'abalabe wazaalamu abaana bo nga tobateeka ku mpewo oli ku Lutaaya omufiirako kisobola kubeera ku TV ompulya bulungi nengamba nti alien yasse omuntu oba alien yasse muntu tugende mpola mpola sisobola kubeera ku TV ya ggwanga n'ensayira alien yatta omuntu oba nemuwoleza nti yakola ki sirina bukakafu bugamba nti yamutta saamanya byakola ki ate sirina bukakafu muwolereza kuba era saalina ki naye kaŋŋendere ku kiraamo ky'omugenzi kyeyaleka kuba omugenzi yagamba nti babu yankutte ne bankuba kuba tiyagamba nti alien yankutte ne bakola ki teyagamba nti Julio yankutte ne bakola ki
teyagamba nti Bajjo yankole, yagamba babu yakoze eki ekibanga atondere eddobozi lya mugenzi. Tubuuse ebintu bibiri wano Wakko, njagala n'atategeera ku luno weekake. Njagala kuno weekala ki bw'ogaana okusomesebwa kwa profesa kwagenda okusomesa kitegeeza toliyiga. Era bw'onootwala okusomesa kwa profesa kwagenda okusomesa kitegeeza ensi egenda kwanguyira. Bwe tuba tusinzira ku ddoboozi ly'omugenzi lyeyaleka kiraga nti waaliwo okulwana. Kyesobola kuteekako mukakafu nti intention yali akumukuba ku mutti. Kubanga wandi bakuyita ni Wakko, omuntu yenna ateeka omukono n'agukuba ku muntu oba okoze kikolwa kibi. Era teri muntu abeera mu bikolwa bya violence mu Katonda mu ggulu awolerezebwa. Ebintu ebifudde Kenzo ow'enjawulo nga wagira emyale, ebintu ebifudde Balamu ow'enjawulo nga wagira emyale, ebintu ebifudde Bebe Cool ow'enjawulo nga wagira emyale, utakola bikolwa bya violence. Saawa zino kizibu nnyo okuwolereza Jose Chameleone kuba wa violence. Kizibu nnyo okuwolereza Alien Skin kuba wa violence. Muyimbi kyobulala wa violence. Baba manyi. Abayimbi abalwana. Kizibu okuwolereza Palaso kuba wa violence. Ompulya bulungi nti enso kubeererawo n'enso kuwolereza kisinzira weebulandinze otya. Njagala tubijjemu politics, tubijjemu kabampande, nsomesa ate sina side. Nti the way you brand yourself, you brand yourself, nze ndi mulwanyi, buli ekikutuuka nga kijidde mu kulanda wala ajja kuwolereza. The way you brand yourself nize ndizo ninga, buli ekikutuuka mu olizo ninga tole kati kizibu nnyo gamba nti Bebe Cool yali asanze omuntu n'amukuba. Bebe Cool awagira emyale mu open. Bebe Cool afuna contracts. Ne Bebe Cool nze kenyini kamwa kwogera mbadde nga nvuma Bebe Cool. Okumanya mbadde nga musiru nga muvuma nga napanze ne police nga njagala tugenda nkube kati tumusibe. Nasalako Bebe Cool mu kigo ne musindika teyankoonako. Kitegeza Bebe Cool nsolo ne wako kati Bebe Cool ne wako omuntu n'amuta public nga Bebe Cool teyase. Ngati yakuba bajja amuvuma. Ompulya bulungi. Kenzo na muvuma n'akaba n'amaziga. Kenzo yasaka kusoya Palaso yankwata bukwasi mu ngalo. Tukabavuma. Sikyavuma nadayo okusoma nabivaamu. Kati sawa zino Kenzo ne wako ne baga Kenzo kyakikoze eki. Balamu bwe tusibatuvuma. Balamu ndasola kwata luyiwa lukuba kuki. Naye nga ate Balamu yaninga namba 3 mu ggwanga ku Muhoozi. After Muhoozi is Balamu, after Balamu is Museveni. Kubanga bana abasajja be branding ekintu njagala ompeyo omwana wa Museveni omwana wa president Museveni gwazala yali akuyo omuntu oli mu public. Njagala mwabaga tuwagira emyale njagala bamala mu busiru. Njagala ompeyo omwana wa president owa General yali akusanze nakubakubana nga ayina obuyinza n'akutwa nti yemulete tumukube. Wako njagala ompeyo omuntu omu. Wako njagala ompeyo omwana wa president ani yakuba ani. Njagala ompeyo yakuba. Ontegede bulungi nti bana abasajja bo bakulaga akabonti abaana bafefa abayine mundu. Tebasobola twalira amateeka mu ngalo. Gwe Bajjo olwokwata ozenda ofuna erinnya otwalira amateeka mu ki? Ekyo kya busiru era kya bugwagwa. Ekyokubiri bw'obanga oyina abanene Wakko tokozesanga abanene. Abanene ni ki? Nsimbuni n'abanene mu gavumenti. Tinjakola ensobi njakola kino nti weesiga abanene n'abanene injustice bweyitirira kibatwaliramu. Leta asasumu nti Alien yakubye omuntu. Bwabanga ali omu asuba sinda bukaka an assumption nti Alien yawali omukungu mu government amubika oyo mukungu bajja mugoba. Injustice at the end of the day looks for its way. Let us assume nti Alien Museveni yamukavalinga era kijja kuddira president singa aba yakoze eki. Injustice at the end of the day it will justify itself. Injustice. Okay. Nti injustice bwogikola kati kanku example Wakko wano waliwo omuyimbi yatta omulalu omufuka yali mulalu katumanyi talina ne family niye okuva yatta omulalu taddanga mukufuna mirembe akaddiye bubi omuyimbi ga wamaanyi mu ggwanga yakikola yefujjo n'alagira ompulira ne bookya omulalu ne kati omuyimbi naye akaddiye ng'omulalu. Ekyo kiba batokimanyi nti okola ekintu ng'abantu mpuliriza okola ekintu ati mbambi waliwo omuyimbi ze mbyogera gwe bagamba yatta omulalu omwana yali mulalu nga waya tezikola oba okakasa oyo nkakasa n'ensi ekimanyi naye bukatana mugulu okuva omuntu bwe yafa bamuteekako omusaayi gwe bweti mu ngalo nti yakubye omwana n'amutta taddanga mukuddamu ne bijoni zaamugoba. Oba okoze endagaano walina obulago bagamba nti alleged nti yatta omuntu okuva lwe yagamba nti yatta omuntu yagwa ne bwayimba ennyimba tesobola kusala bweyogerere. Wakko ne bwobanga tuli kiro nga tuli babiri ompulira n'enkutta mpuliriza nti kakati buzibu omuntu gwenkola naye oli mwana muto tonatuuka mu debate zino z'amagezi kati ngambye ani bwe buzibu bw'olina nagamba ddayo osome poliisi endaba empite nkugambye waliwo omulalu tokikola tebimanyi emisango tegiriko ku poliisi kugamba njagala okule eno program abantu bangi abagira tiktok abantu babo bajjudde ine kakati weteeka mugeri mwandika ati sabula nkugambye nti waliwo omuyimbi alleged bagamba omuntu yafiira ewuwe yaddamu okushayininga kitegeeza omuntu teyefiira tosobola kukola kikolwa kakati region emu n'ekyawa omuyimbi oyo era omuyimbi oyo omutimbayo nali mutwala ne bangamba tomuleete. Tolwananga n'amawanga gano wammanga tolwananga n'abatoolo omutolo ye muntu omugonvu asirika ate abatoolo balina kibayita culture oriented nti ekintu kyokoze muganda w'omutolo akiteeka ku mutima paka lwalifu. Tolwananga n'abagisu abagisu baatugoba emisinde kati kankuyigiriza kala taxi z'abagisu omugisu bw'asanyuka kuba bw'anyiga kuba
kadi za NPR obusugu bwo mugisubira ke myaka n'emyaka ataba gishuba ina lovanko muntu atambula okuva embale paka gulu nga bagenda muteka kekiso okuva ne kimundi kitangira pakero nga talina kyatidde tulwananga n'abakiga tulwananga n'abanyarwanda tulwananga n'abacyoli tulwananga n'abalango tulwananga n'abalugwala ompulya bulungi nti abantu walaba wakena ojikiro wanono kanyamunyu nti statement ya kanyamunyu yamubonyabonya paka kujejjako paka kati ate kyokubiri violence talina mugaso obera mu duka obera mu bunkenke tali muntu akulakulana nga aloweza mu violence wako bonvuma mvakoki wako ze banfananyiza buli kimu nali nvudde koki wako levu medwa ko nsaba kwa mu katuni bafumye president Museveni emyaka emeka bafumye Kyagulanyi emyaka emeka bebe kulu bamufumye emyaka emeka ontegera bujja n'ovume ebintu byonogera sina buyinza bukutubya kukola ekyokubiri kyejagala bannayuganda mutegeere liroli etaba mu kikolwa ky'okuyuwa omusaayi manya nti naawe oba ofudde omulambo gwo kasaaso leta sareji ntali yeni zikola sika kasanti yakoze eki kubanga ali yeni gwe mmanyi simulaba mu mutima gutuga muntu simulaba mu mutima mpuliriza siswa muolereza ate sola mungu akanira kubanga ero likolwa bye nze ndi wa mazima I'm honest kubanga sina bukaka funtu yatta sina bukaka funtu yakola ki ne wano nimukubulira bavubuka mbabulira ebikolo ebibi ebya violence nti buli oli kwata omukono gwo n'okukuba omuntu nafuna ekizibu mukano katika goleta sasyo mutali ni yamutta ali ne batamusiba tadda kusobola kuddamu kufuna mirembe bwabanga yakikola era mwana bagamba polisi namukwata simanyi tibanakwati mukatonda mugulu wako simanyi bikibe wandika mukatonda mugulu wabanga omwana oyo yakikola ompulya bulungi wako ndi ku TV tadda mufuna mirembe niwe abati yakikola agenda kufuna emirembe niwe katonda katonda biye bakana yote bikola nti bwabanga de yakwata mukono gwe nakuba ku mwana oyo bwati nti tadda mukola ki niwe abati era bikola era mwana wagana polisi washite mukwata mukatonda mugulu omuntu yenyine agenda kwerwanirira polisi ikwogera ku bantu basatu mpuliriza buli yali mu kikola ky'okuba omwana oyo n'afa teyeetagana kusibwa ye kenyini agenda yeesibye dda kyebalina okukola ki kunoonya famire y'abaana mu nkukutu bagende basaba ekisonyiwo baliwe ekizibu okuvaako ekyo olina ddala n'osanyusa famire ne weetondera regioni ne weetondera buli muntu gwe kyakosa n'owejjayo kubanga ogenda kusigaza ekikolima ekitaggwawo paka lw'olifa bayinza obutakusiba luzira wako si mu kimu kigenda luzira poliisi eyinza obutakwata naye you have to pay the price of killing the blood musa kintu akirizibwa bali aba katonda n'abakulembeze bebalina license yo bakabaka dabalinga bakabaka era mu statement yokobye katonda n'abakulembeze bakirizibwa okutta omukulembeze wabanga Rwanda etulumba akirizibwa okutta kuba amaje ga Rwanda katonda yalina obuyinza obukutta mu dakika yona gyokola asika tokirizibwa okutta era bavubuka mwenna abakyalina obwongo nga mukyalowoleza mu violence egwo omulembe gwaggwako dda ebibi bya violence ebimanyi ovaamu obera kudduka tofuna contract nga bebekulu tofuna contract nga balamu teri company teri banka teri sponsor ayinza kolagana wako ng'olwana ontegedde bulungi kamiliyoni edda nayo yamuggyako sponsorship lwakulwana okulwana sika bulina ka bugunjufu ogamba nti kanonye wako mukube nti kubanga wakanvumye naye wako genda ogula abaana bamuvume ontegedde bulungi kubanga ebifumo tebitta ogamba nti kanonye wako tolina buyinza bwa muntu kibonerezo katoli mu mateeka polisi court sovulo ne agencies za government zikirizibwa zonokola amateeka abakola ekintu kino balabanga gwe kenyina akola ati omuntu tuukiridde ne gwe tatatuukiridde polisi ekanoonyereza ati kinga polisi bwene emala okunoonyereza ekintu ekyo nemanya omutuufu yakirimu kubanga katata abaana bali ne balina ensobi gye bakola n'aba noto bo bakifudde kyalwali this is kino kiri community based story oyo omwana omu humala kira kumanya interest gonsomeseza omwana oyo yabadde asobola okufuuka okutunda mbaale nakiteka ku map yabadde muzinyi nga alina talent yabadde asobola okugenda Nigeria wako embeera y'omuntu si defining a future ye tonyomanga omuntu nti mwavu ngoloze nkyata jagaggawala bagaga bameka bolabe nga bavuwadde kati osanga omwana yabadde agenda kukwata regioni y'embala agitunde mu America abageso bangi abandifunye emirimu oba Eastern Party bangi abandifunye emirimu muki g'omusse ate nga kubanga bagamba ne boolagira bulagizi nti mukube ekivunaanya President Museveni avuze by'eggwanga President si yakwata n'asiba edi mutwe President si yakwata n'asiba wayiswa bufumbira alagira bulagizi nti munkwatire ebbajjo kitegeeza tonyigira ddamulira kutte ompulira onyigira oli akoze order bitoberanga unogamba yakutteko bwati n'akuba akoze order yabwe omubi okusinga n'akubye bw'okimanyi abasirikale abagenda ku front ne bakuba abantu mu lutalo amasasi ejjemira tebagibala ku basirikale abo base bagibala kwakoze order nga kijagala mu kikole ki mu kitegeere ekyokusatu gwe muyimbi ozze okuza ebigaali obifunyemu ki kubanga egaali ya Kenzo emutundira t-shirt ze egaali ya Kenzo tekuba bantu mpuliriza osobola okukola egaali ngeri herethenge ya bebekulu egaali ya Kagame tekona ku muntu zino unavumiranga bebekulu nga bwegigwamu gunti asobola kunkona kandi yo kanyamba mitani obula ko bulanga tasobola ko bulampa respect egaali ya bebekulu eri corporate egaali ya Kenzo eri corporate egaali kole egaali ngogera gitundisa t-shirt of nescent
kole gali ngegena jipama mugene mutundo obusimu tokola gali yakunyigiriza abantu bana abantu bonjigiriza ate ba customer abo bogenda okuleta enja mu ndongo bana abantu bokubakuba ne bosanga omuntu bwakuvuma oyina okuyita mu nkola bbiri osobola omuntu ala mu mateeka oba nawe osobola nvuma bwenvuma zenine nkola bompe mulanga nkuwemula kyonvuma kyenkuvuma ontegedde bulungi bwe mbasi njagala nsobola okutwala mu mateeka ng'okoze eki naye sisobola kutwalira amateeka mu ngalo kubanga nefudde katonda kubanga kanala tosala musango naye toli gusajjwa Bajo ontegedde bulungi kyekugamba kakati mweno saga yali yeni eri abali ku social media nga bali implicatinga kakati abo nabo bakola kikyamu tosobola kusalira ali musango watolina bukakafu buli asalira ali yeni omusango okola kikyamu kuba toli polisi tonaleta bukakafu bulaga nti yakola ki musoka naye nga ate tobanenya bagenda nnyo ku ddoboozi ly'omugi naye nze mbadde njagala obukakafu bukole ki mukana mugulu omwana we wabanga yatta omuntu zengenda okuvayo mukuba wano ate zo manyi bwenkuba ompulira bulungi polisi kanonere polisi sija nyizo obutesiga polisi nnyo kubanga polisi bagamba eri nani partisan ni ate lumwe na partisan kubanga njaga tugende empola tuli mu campaign kizibu kwata alien bakyamwetaaga naye njagala alien amanye bwabanga yakikoze tebesigula na government eno waliwo muyimi nga failo seza asane bweziti nga wagambira nga tasobola kujja kutuongera mazima ku TV ngazi zibaki zijja njogera mazima ndikiriri basiba bya bufuzi tebasiba bya kuba bantu tebasiba bya kutta kati bobanga goli alien nga wasomo ngo ugamba ina protection ya government ekyo atike kisingo obubi ti government ebegenda kubonyabonya obogenda jikolera byoyagala ojja kuba wemazeeko eddembe lyo ng'omuntu ojja kubanga ofuuse serevale kiki nkwali eri skin ate ngamba nti kyengugamba nkadobozi kinagambye nikwogera ku bakanyama be va ku bakanyama wano bamanya alien polisi yayoge kubantu ati mpuliriza kaŋŋambe nti fayiro zonna bali bo tebalina kye bafiirwa ngamba alien abadde asobola okuvayo n'afuuka meya wa Kampala ngamba alien abadde asobola okujja kuba president alien asobola okera ku makina kati nkoye emikolo bya gavumenti eno kanesimbewo Ibrahim Kabadi atasobola na Scorpion Shamba yaidi erubaga anti kakati level yose ngamba alien muguno kamale yonyonyola abantu njya kubana kamale kikulu yakanyo okwogera nti buli lwewesiga nti nina abanene mu buyinza n'okola omusango oba tojjuse oba weesibya ate emyaka gyo gyonna ng'ojja kaddi wange omuyimbi abadde asinga mu East Africa ofundikira okutte buzindalo ng'owaana ebitaliiyo takikola nti bambi ayagala kuwagira akikola kukojjako misango gye yakola akikola batamukwata fayiro ze oba ofuuse serevale ow'emyaka emirala 10 n'abaana bo bafudde ba serevale tokolanga omusango ompulira n'ogamba nti kasita gavumenti eri mu buyinza yempagira ekyo kikyamu era muna abeekweka mu gavumenti eno nga mukola ebikolobero ate bo bali mu byokusinga ffe abatajekwekamu abatalina bikolobero solution y'emirembe mu ggwanga butakola bikolobero nti gavumenti esobola okubikirira kati ne bakera ku makene bakyusa igipi ne baleeta omusajja nga bamulese nga lokeeki nga yajagamba tudemu tusitule fayiro zonna ani yakola omusango deni ofundikira ogenze gavumenti esobola okuva mu buyinza ne wajja gavumenti bagamba ani abatanga abantu gwosooka okola ki kati solution y'emirembe mu nsi kwewala bikolwa bibi bwe wewala ebikolwa byokuba abantu ovaako ki wadde kale olina Museveni ye mukamaawo wadde olina Muhoozi ye CDF yakukubira kati gwogamba nti bwenkola ekituufu nga CDF ne wakera God forbid singa CDF akera ku makya n'afa akwatiridde singa benti CDF yamukwatiridde singa president akera ku makya n'afa akwatiridde singa IGP akera ku makya n'afa akwatiridde singa DPC akera ku makya ne bamugjawo olaba bogendera mu kinyi ekirala nti sisi agenda kubeera akulembera ekibiina ky'ebyobufuzi NPP akikulembera akikulembere nga bwe yakulembera kino akituusa naye yali idea ye yali idea ye osobola okumbulira abakulembeze abamuteekamu obwesige akulembera ekibiina Ken Lucyamuzi nga balonkinga yaliyo n'abalala wange era yali omugenyi omukulu Ken Lucyamuzi Ken Lucyamuzi demani y'omu ku bantu bonna linsinga okuwa ekitiibwa era nkyakimuwa mu byobufuzi abantu bonna linsinga abasinga okunjagaliza okuyingiza ebyobufuzi yali Kanukiza Besigye embeera ya defiance eyo ogiraba eyo bakagiikosa wa 11 mwezi akawungeezi father wa struggle Kanukiza Besigye kakati ate mu njogera esobola eringa esaagirira ng'oyogera ekigambo nga olinga asaaga naye nga message neetuuka asooka yali Ken Lucyamuzi omulala bamuyita Munyaggwa nga boogera ensonga nebeera serious negguka naye nga wadde gogirabamu mu mbeera y'okusaaga kakati bwana Stacy Mayanja saala kuyingira mu bufumbo bwe mujjukirako nti yafumbirwa embaga ezasukka 12 embaga ezasukka 12 zaaliwo yafumbirwako waba kakati gwe tugende mpolampola gwosobola okuba nga ziwalaba mu mawulire zaalinga mu 356 naye nga omuntu agenzeko mu bufumbo obusoba obw'12 nga buli kimu kyonna kyonna kigwa kitaka tasobola nakukulembera wadde mu maka kiringa omuntu okumugamba nti nze ndi dokita omukugu najjanjaba Tomasi n'afa nenzijanjaba Musoke n'afa kakati ddala eddwaliro lyo abantu basobola okulyesiga omukyala gwe bayita Stacy Mayanja tumulemerako kubanga kyesinga okumanyako ekitono
ku ssente talina kyatakola. Stacey Mayanja talina kyatakola ku ssente. Ate Stacey Mayanja ovanga ku muntu atataswala. Stacey Mayanja talina kyatya kukola. Naye nga bye kikoze nga yala tumwogereko ensonga kitumwogerako. Naye abantu bonna bamuteeka mu bwesige akulembere kibiina kati baali bamulesa ajja avuganye Museveni amuggyeko. Ng'abalala bano 8 abazibe bagenda okuvuganya Museveni. Ng'abalala bazze omusanvu. Badde nsaba abantu abo bonna batuna mu kamera mu kibiina kya DPP DPC. Sesha NPP National Peasants Party kya wansi. Badde nsaba abaami abo babakwate babatwale butabika babakebere emitwe balabo oba emitwe gya bikola bulungi. Tali muna Uganda wakali kuvuma nga tomuluma. Kirega zati bamwinamu ka trustity nti mukyala munnaffe amanye ebikulu kutebituluma amanye ebizibu byaffe ebituluma mu malwaliro amanyi nti abakazi bazaala bafa ompulya bulungi amanyi nti abawala b'omukyalo basoma bakozesa bikola obadde okimanyi wako waliyo mukyalo ng'ekibaala eyo ng'abawala bakozesa bigoye nga pads nti kyetaaga mukazi kujja mu buyinza kumanya nti abawala they need sanitary pads ekyo badde okimanyi kati waliwo abamwinamu esinga bagamba olaba mukazi munnaffe ali mu buyinza Stacey Mayanja she's an inspirational leader being ani atasoma nnyo nga musician ayina abantu abamugoberera kuba olina alaba ku Stacey nga yogedde ekyamagezi naye yeva kutulo kubanga katukiza between myandi you nti Uganda abantu twakyalina bugoberero bwala abantu waka yogedde nti banne muweyo omuntu ka Panado ng'asulira kaawo katomanya abantu abo yamenya omutima kitegeeza nti Stacey Mayanja yabadde omukyamu mu kino era abakulembeze b'ekibiina sijjabba wadde ekibiina tekiri serious naye nabo gwe basinga bwe bagenda bo okulaba okuwa omuntu ekibiina balaba kukiwa Stacey era nze awenziriramu ku Stacey ati mpuliriza eyaleeta alina ekirowoozo okukiwa Stacey yeetaaga okusibwa yeetaaga okumalira bannayuganda obudde era yasanyizzaawo ekibiina wako waliwo ogamba nti ngenda kuwa bajja afuuke pulezidenti wa Amerika nti nga nze nfuga superpower y'ensi yonna golaba mu bwongo bwomwe ekiri ati kyengamba kati n'omuntu yakola ekirooto ekyo ekifu okuwa Stacey Mayanja ekibiina ye yakola ensobi era yeetaaga okunyiigira ennyo okusinga ne Stacey obusimu balina bu Stacey bakuteeke ku muntu yaleeta ekirowoozo tituwe Stacey akulembera ekibiina because you can't be like that you cannot rule a country like that wapate president yakoba nti bazira buyinza abayina obuyinza president alina buyinza kuba naye balonda mulondi n'ekibiina yakisangawo ye astepinze down ng'omuntu lwaki astepinze down bwaba yakola kituufu laki yavuddeko ndowooza nampuliriza bwaba yakola kituufu ate laki yavudde ku ntebe kitegeeza bwe yakola munaye bwe tubaka ekiro olaba bwe tubaka ekiro emisana tuba tuwagawaga ku TV tuba n'amalala wano mu bantu naye munaye bwe bubaka olaba amazima noga nenze stations Stacey yakoleka kuba omukazi oyo tubadde bamwagala yakola Serena ku Saturday ng'abantu lunaku abantu bazzeyo nawo kakulya yidi abantu bamulaga omukwano situ ne bajja ne bamuwagira kati olavu tegulwa sente kati nze bajja okubeera mu nkyukakyuka walabu empita kwa wino osanga olina kuba bamnanga bajja kwatayo olukumi naye ng'olina sente n'owulira n'ennaku naga nze nzikwate zivudde ku ki kati ekyo tekigulwa kati Stacey Samu yasamu awulira obulumi okuba nti ye kenyini yeeriddemu olukwe ng'omuyimbi kubanga njagala nkuwulira wako between me and you ompulira Stacey tesobola kungamba nti asinga bonna bonna bantu ki abava ku opposition ne bagwa Mayinja Stacey asinga Ronald Mayinja amaanyi gwe mukulaga okoko Stacey asinga Jose Chameleone amaanyi bakoba kundi bava mu opposition Mayinja ifazo ku opposition mu Uganda yakoba kundi yajivamu bodayininga ne government buvudde mu opposition tegeeza okuvumirira ebikyamu ebyo kusaka kankumakole njagala okule kibayita opposition kwe kuvumirira ebikyamu government gy'ovuganya byekola bwega ne government tegeeza okukkiriza nti kyalina bikyamu kati Stacey Mayanja teyakoze eki kakati ino government ate buli ajegattako afundikira amalidde mu depression gwe njagala ondage baani abawagira government abakusikiriza baganda nga nkyajja kuwagira government gwe njagala ondage baani abawagira government atali benda njagala ondage baani abawagira government gojjako babalamu abasetinga dde obulamu bano abajegesako bwegasiga bebekula abadde stonchi bebekula nemusanga afunye milioni 4 muwagira nensanga balamu ng'akutte ekisawo kya balamu wagira banga has been consistent talinga bastation tiwulye nokoze political party ate waliwo antagambi waliwo ennyama n'engenda talinga Mayinja nti lero ndi weni UP enkya ndi wa PLU enkya ndi weni RN akabagira kankuye bannayuganda baagala nnyo balamu ne Bebekulu because from day one Bebekulu yalekawo ekibiina kya kitaawe njobuziza nakwiramu ati kubuza bameka beegase nga bava mu opposition ku government ne benjoyinga oba ne babanga bo nga tebagitandika Bebekulu ajenjoyinga because yagitandika balamu yagitandika naye ngamba bano basitesha ati mbadde nkulembera kibiina kati negase ku Museveni kubanga wako kankubuza mwaka buzi sawa zino bwenzija nensigula mukazi wo ne mbusigula ze bajjo kyogamba nsobola okwesiga mukazi wo ne mwagala ngamba yalekerawo wako yamwagalira mu bwavu kati nze gwasaza alina sente President Museveni musajja mugezi President Museveni mwe bakyagala nya bamwakanya kubanga agamba abawakanya President Museveni be bagezi okusinga ata bamwagira omanyi lwaki kubanga President agamba ne bwenkola ebi kubanga President Museveni amanyi omuntu yenna mwakanya bamugezi atya nti waliwo ebintu ebitajja bingi ebikolebwa mu government ompulira gwe n'obiwakanya President akuwa ekitiibwa okusinga onaabiwagira agamba onawagira nakino ekitajja onawagira n'okubba eddagala mu ddwaliro onawagira okubba ssente z'enguudo
ompulira bulungi onawagire kitabantu kati president utobalanga aba position aba wejitiwa okusinga basite chabamwe kuli base zako reason that nti buli wagire ekintu ekitajja mu nkola bakita ekintu ekitajja bakita batya njaka ko sawuli mba TV ekitaliyo kati president akwewunyanya nagamba iyo kitufu na yabala kunzi bako sente kitufu ntazira bwagazi onaze malaya badde malaya nze kunyaga duke kati osubira toka ku magezi president Museveni gayina president ya training wa Nyerere Daniel Arap Moi yali omuyekero Mozambique go station ogenze wa president bwa kwesibi era ne wajja ku obusente boyagala atamba kinga suwa bukwane bugwano bufumuka nagamba labe momme loyalty kintu kikulu nyo wako being loyal and loyalty is kintu kya manyi mu bulambu ense aya maze ya step pressure atoyo mukazi abadde afunye mukisa she was going to be the first female president aba yasongwangula kaluto abadde asobola kawangula naye yandi positioning wetulaga muri muntu wetaka kwe positioning wetulaga twachali mu budde bwa beginga president Museveni obudde buweddeko government ezijja tezigenda kwamba bega government ezijja zigenda kubanga ina structure wako otegera buno kusabiriza kugenda kututekisala kugwewo okudira deal kwa president Museveni biyeno bofera no basete zoyagala ngali mu buyinza tafaayo bashagenda bulungi wako kakati omuntu ategera we positioning ote nangamba kati president no wabaga tuwagala nnyo tagenda kuwangala ku ntebe myaka 5 jijja ndiko natuliriza nti situation yandi bade ye positioning na vera strong namanya nti zemukazi avudeyo okogera ku bizibu by'abakazi zemukazi avudeyo kuwanira kibaita human rights y'abakazi nasoso kwida naberako naba consistent bing kati chifua manja nasoso kwida asi asose ne yasoso kujanga yakulembede kibina ky'abakazi yasoso kujanga atajide mukasera katufu abantu bagizo kumuwera amatu yandi bade ali consistency kintu kikulu abantu kibamalamu amaani sawa zino labakenzo yakoze omukono bagenda mu billion natamanya nti bobera kumulamwa n'ogumira obwavu n'ogumira respect is set okusinga ate set naye ati Muhammad Nsabi abadde mutufu ku nsonga ya sitesha timusitesha kyakoze kibache ku opposition ndio opposition ntemenya abantu emitima lwakuba disloyo teki kokubanga toyina loyalty kintu kikulu mu bulamu oberanga loyo obo wagira NRM billo yo to NRM bobo li opposition billo yo to opposition omanyi lwaki abantu bavuwala abantu abangi omanyi lwaki abantu bavuwala kubanga wanabayo n'ekigali ky'abalongo onabayo n'eddagala nagenda mu church natula mu maaso gakye kati tubamugatika if you want to become someone serious in this world be loyal ate loyalty tebagira public zibanange mundaba ndilo yo ebikolwa byokolwa wako bebikufula okubaki zevayo ensanga lala yeni alemo ompulira nga waliwo bbala mabanga aliwo omuntu nva mu motoka bwenti sekweka nenga nemubuuza Museveni wabali kuli kazigalo ngakola nentambula nenkola ki namuntu ataliwo yo kubanga gwe mbamanyi ye mukwano waka mukambe muntu kyomula bwe kusangala wako owagira Museveni nga mukoze omukolo gwa muntu ali wako university machibaita civilization ku university nemba sikanya nawe okuvuma ku activity kitegeza nti sikanya nawe wabula okola ebikolwa ebituufu kyekitegeeza nti zikanya ki zigenda nenkuluza mu ngalo bweti ngensekola ki nentambula nenkola ki segase kwenyalemu nenkola za kabonero nti oli muganda wange ne bankuba ebifaananyi sifayo because Museveni ne Mutebire singa Museveni yegaana Mutebire natamu oba gavana Mutebire yategedde nti Museveni yamulwanirira afuke gavana bwe zigenda nenkuluza nti wako mwamusaze kulaleyo nentambula nengenda nensigala ku mulamwa gwange nesiwagira byokola ki bwe ndi wangu nandigamba kino kinali nwanira jangu enjoyinga ekintu ekituufu tuve mu opposition yakabampaani tudde mu opposition eyaddala opposition nga chokole waka munzikizo obomu chokola ne mu public ni abantu abasinga baganya opposition y'abantu okuba wana baganya opposition abantu bamanyi opposition kitibwa opposition kuwakanya bikyamo birunyigiriza abantu enguzi engude embi amalwado bagawala bye nabanja ngasiba omwana mwesi bagenda kusiba mwesi gwa kubanga prime minister kamukone kwatono prime minister bwe yagende mukono abasawo betegeka aito tibaye katono nyo yakati bado kirisawo ndi bwe yagende mukono okulambula eddwaliro jukiranga omugenyi mukulu anakyala abantu baggala obuzina bwonna ne babukola ki ne babukweka kati mabanja yebo yasanga wembeera ngeri yaddeko nalowooza ti mwesi yakola ki era abalabe ba president Museveni be bantu bano beyesiga abamukumira mu bulimba ekizibu kya president Museveni kumulimba bwakutuma nti genda mu report ndasanze ebitanda bisatu wabadde tewali balwadde wabadde wabalwadde basatu naye tebalina kino na kino eggwanga litereere naye ate gwe oyagala kabampaane mbe eddwaliro ddungi ngate eddwaliro bbi nabbanja ne mwesigwa nabo omulabe wa president Museveni mbadde ngamba nti bw'olimbira president bw'olimba president ebintu bitambula bulungi nga bitambula bubi era bidda wa president tomanyi nti buli kikolobera ekikolebwa ompulira kidda wa president nti yakikoze mbadde ngamba gwe nga prime minister olina kuyamba president wo tusi kibaita service delivery ku bantu ate okwata abantu bakuwa mawulire ba whistleblower in management whistleblower kintu kikulu nnyo ate okwata oti omwana eyagambye muterese ontegedde bulungi ekugamba ebudde bugenda naye kyengamba okitegedde njagala tuleme kuba nti abalabe ba president Museveni bano abantu beyesiga ate nga bo tebamwagala omanyi lwaki bamwagala bwejeroga nti eddwaliro ddungi nga teri bitanda munansi natafuna saavisi anyigira Museveni gwe olio kujeroga nti president tutereze kino nakino ate oba mulima nti ebintu bitambula bulungi nga teri kintu kitambula bulungi